Beyond the newsroom, where untold story is revealed. Tugenda isaba kayimba kanga kapya kinakoze ne ditacha bakaita smash nino bwimba upya busatu akala bakaita vandaru single yange akala bakaita nervous single yange akala bakaita mama sita nakakoze ne mugana ngamba mutafredi wanga natandika mukuru MC Ibla ya nyamba nnyo big producer brother ali awo Canada Ibla ke mukasa then mukulu Lenso Gwal na nyamba ko wa waliwo ya chinkola ko lumunga ntaniso bukira neche nategeera munze wenkola ensobe njigamu ache nategeera mutogenda nga wa producer nga si chali wona mukolo luyimba mu time oba tolina sente za yagala ojagenda wa producer nga yagala million case in point kola ko ira moina chata rima nendo mulekera wa manyi atweyo collab no muyimbiwa it's okay okiriza manager it's okay sawa no chenzo gamba fana tukola date mungi nange mwende date tadi mu bakubbo bakola kine kuba kulimba abadate naye bwoba okola date olino bakirin omuntu yena oba okola date olino bakirin okay botaba kirin bikulya nenga kyembanyi teri muntu ayagaliza muntu munne komera nakyo kigenda ali singo nenga baide simu bubiye abantu benegomba balina omukazi omumu ngina bana omukazi omu jasinga abana be bangi Ebuvanjuba nebugwanjuba ewaka wasigala we wasinga Beyond the newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga katiranga naffe ng'oyita ku noti 774 453 68 ne noti 744 26 45 na bino bikulu tetulanga bafere tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu koowa eryo mwebale kutuwagira. Thank you. njagala okubeera nga mbebaza mwenna abeekumidde ku Beyond the newsroom kyemukola kya muwendo mungi nnyo okubeera nga kwemuli ate nga mutulaba eyo gye musinzira mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo abali mu kibuga Kampala ekibuga Mbarara Arua Mubende Fort Portal Hoima then kwoteeka n'ebibuga ebirala ne Mukono Jinja Namutumba mwebale kubeera nga gye muli ne mu bitundu byonna bye tutogedde abali wabweru w'eggwanga ku kyombo kya Bugwarabu abali mu Asia n'abo abali mu Europe mwebale genda maaso n'okuba nga mutugoberera ku Beyond the newsroom. Nina omukulu gwenkyaziza olunaku olwaleero agenda maaso n'okubeera nga babuuzaako muyimbi ate era nga y'omu ku baana abalina talent nga bwe tuba twogera ku kigambo kya talent mu ggwanga Uganda bebamu ku abo betugamba nti tulina promising talents so agenda kubeera nga yeyanjula ate tutambuze ensonga bulungi kujjukiza nti video eno esooka gyempereka like bw'ogiwa like oba ogiwadde video nno ogugitambuza okutuuka ku research noomu ali eruuyi eru nkusanyusa okubeera nga nkulaba nange okusanga mugama amaanyi bamuta Simon Banks 13 Luganda Dark Child. It's a blessing, yeah. Bunakumbalabireyo. Ng'amannya mangi. Amanya gali. Ono ina kago omukazi n'ag'abaana ekika kinamba wa kimalayo. No, nze bamuta Simon Banks 13 is my lucky number. 13 mu Luganda just kigondeza wazaliwanga 13. Abanzalanga 1st September. Okay. 13 just is my lucky number. Dark Child then ndikana kambata nedanzanzeka. Okay. Obulamu si bubi sijja wayiriza kintu kyonna. Okay, music yomusanzo otya sofa. Ne music simu obi sijja wayiriza kintu kyonna. Just ndowooza nga buli business yonna webeera muntu wabaayo opportunity n'obwo naye making a game okubeera live. Okay. Ekyo kirungi manyi kizaamu essuubi naddala abaana bw'obanga wakatandika tufuna challenges nyingi nonsuubiza ngamba oba oliawo ebintu bitambula bulungi tebateze nnyo kibatu ebibatu bingi wao ogambye nandi abategera ebibatu banjawulo ennaku zino Uganda wano banjawulo buli side bategera ebibatu omwana yangamba si bakyala bokka bategera ebibatu bangi buli omu ategera ekibatu mu Uganda ebibatu babituteeze nnyo nejjo waliwo eyabiteeze jjo obalenere okumakya abaana bategera ebibatu mu budde Simon oli muyimbi yesewo amanyi namukwano gwange okumu kati bamuyita Ivan Banks so kati tugenda kukozesa nnyo Banks music omutandika dira luyimba kirutandikirako okuyimba music namutandika maliza senior 4 natandikira Mubende
Oliwe Mubende? Ndi Afcast, ndiwe Mubende ndi Mukono. Saye mutabike. Tufunye ba Afcast bannaye ne mu bitundu. Anze ndi Afcast. Yes sebo. Wa mami wange we Mubende. Tata. Daddy wange we Mukono. Kati ndi Muchotala. Bwe batyo. Naye nga music namutandikira mu. Yes sebo Muchotala wange. Nye tata. Music namutandikira Mubende we namaliza osoma au senior folk Universal College Mubende. Mwaka choma. Mwaka gumbuza mbaire simanyi lwaki twagala kubala myaka tukyesonyiwe nera biro mwaka gwe namalira then when namala senior 4 then netandika okukola music wange mpola then nasoka navaite ngende kawempe ne nsoma kanika fridge ewa baba wange omusajja kanika fridge mumpe emirimu kanika bulungi fridge woba olinayo fridge yo nga egize nga yononese esawe batude ngompita kanamba mmoja kuntoberako kanamba then when atandika music when amaliza okuba nabimalamu 1 year okubiga ebya fridge then capital nabula baba yangamba toolbox ya million sigina nga kangene ku bed score zange when asokera kayimba kasuka bakaita njiwamu chicho wali oyiwa njiwamu siri musajja anywa mwenge naye mbera nnyo mbanywa omwenge kati banyumira kati kiri kunywa mwenge weba nekola kayimba kanga kakasooka abanoton George ne basiga ekifaananyi nga kiri chata nnyo era kwe kali ku YouTube yange bajja kalaba kakati Banksy brother otandika n'akayimbako njiwamu njiwamu mufulumya mwaka ki to video ya 2017 yeah 2017 video ya 2017 then 18 nentamu akayimba kalaba kaita sombrero ka reggaeton 19 nenkolamu akayimba kange bakaita zange video netujikola 2020 lwatu akamala shootinga video covid nabikola abayimbi betusinga okubeera nabo mu Uganda bagenze n'okumaaso n'okubeera nga bavaayo ne batiikirira naddala mu covid period tugambe nti nawe oli omu kwabo covid bakubidde akajji oba ggwe kyagaanamuko covid yansanga nalwala saafuna budde bukola nnyo nalwala nnyo mu covid nze so mu covid yanatamu luyimba nalumuluka bali baleta Dear God ng'osaba Katonda kujja mu mbeere kuba naye manyi ngenda kufa bayira Dear God ke kayimbako kentera owulira hanzinga akuba nnyo kati nakakola mu covid kulo nali manyi ngenda kufa nengamba sifanga simbe kayimba kange kwanzukire ebisa natambuzanga nabigere kuva wakapaka ku studio wali olamba nantingade wali olamba naye njaga jasi abali kawulira bakawulyenga mazo kita nesa fera wendi paka yo maso naye nali manyi ngenda kufa kuba nalwala nnyo biri ebisembayo kyali kyokulumu nnyo bana ekirwadde kyange ekyo kyasigala kunze n'abasawo haniziro yasebayo kungamba nti mulwadde yali akyayiddwa mukazi nabeera depressed nagamba abavubuka buli ngenda abavubuka mwesonyiwera abo love by the way nnyo obulamu bw'omuvubuka naye abasajja tubeere kulaba nali ngamba kyali wange nti nesonyiwa bakazi nambuuza wadda ku nsolo awo wenakoma okola eki wadda ku basajja wenakoma okutegera abakyala abantu balungi nnyo naye just love yembimuko ekuteekako oko wansi bw'oba toli ready kakati ote nyimbo olusofa zibe ennyimba bbiri injiwamu ne sombrero kakati so far right now oyina ennyimba mmeka then tuyoke kutudde ku kyekyo kyoyanjulira abakulaba ku Beyond. So far right now ndoza tugenda isaba akayimba kanga kapya kinakoze ne ditacha bakaita smash nino bwimba upya busatu akalaba bakaita vandaru single yange akalaba bakaita nervous single yange akalaba bakaita mama sita nakakoze ne mugana ngamba mutafredo nini au makati maro yampa mu collab limba baita sample limba lulungi nnyo makati nentama kayimba kabaitamu makati awo nentama kayimba kabaita organic money wane mugana wange parent Aaron zikoze nyimba nyingi nnyo kuba na videos musambu sofa oyina videos musambu sofa right now chichicho yanjulira abana Uganda njagala bakebere kayimba kanga kapya bakaita smash nakakoze ne ditacha sakalaman ne nervous ne vandaru nini nyimba mpya nyingi. The reason being enaku nontanye nyimba kumukumu mbale nakubuuza nti oyina kugoba enyimba lwaki ozitakumu nti obuzi nne nyimba nyingi kati nzitereka nnyo ne zituuka akaseera ne ziyimpitako mu mutwe
kati ngamba list kanzite ziberengawo oziteziberengawo enyimba nyingi nze kati sawa zino ne mu studio nyimba zenaye ziriyo ziringa mu 20 naye sinazita naye zaggwadda kati ngamba list buli mwezi oba nteyo sound tomanya bannayuganda ali bakuba yali bikola yeah bwe bati Banks challenge ki gy'osinza okusinkana mu music so far? Sente. Yes, sente. Sente nti right now otakayembako ng'oyagakola ekifaananyi nga tolina sente oyinza obeera ng'olina olulimi olwedi wamaze odduwanika ng'olina producer oyagala akikubirewo naye nga tolina sente za studio nze njagamba sente ne time yabireese embaga nze kunze ze weakness ezisinga obungi kakati so far olina management yokukwasaganya oba nanina team sisainingangako ku lupapula byonna bitanga mbeerawo nkoze n'abantu banyu kuva we natandika kubanga natandika omukulu MC Ibla yanyamba nnyo biga producer brother ali awo Canada Ibla ke Mukasa then mukulu Lenso Gwal nanyambako wa 19 media nesanga muganda wange Canada nanyambako muganda wange Bishop Pop nanyambako company nyingi nnyo zenkoze nazo zenyambiyeko ku One Love bangi nnyo abambereddewo ne Beneda Bidamanya wano ne 13 Legacy team yange ne bambeerawo nnyo abantu bangi abambereddewo abaana ab'obuwala basinga okusinkana ekizibu ky'okubeera nga babatega ekibatu era ne basinkana obuzibu ne ba producers kwoteeka ba promoter ne ba DJs challenge ki gy'osinza okufuna mu bantu okukubira musical anyway starting from producers ba producer basanze mu buzibu ki ba producers basanze mu buzibu bungi nnyo reason being sigenda gye batampise okola ne ate sigenda wantu bwe sitasobola ate sisobola kukola nnyo na muntu nga si mukwano gwange abangi bagamba gondi namuwa sente zange weziti nankolera oluyimba yalulemera yalubba nange waliwo yakinkolako lumu nga ntandisa obbuukira naye kyenategeeramu nze wenkola ensobe enjigamu kyenategeeramu togenda nga wa producer nga si kyaliwo ne mukola oluyimba most time oba tolina sente zayagala ojja genda wa producer ng'ayagala miliyoni case in point ng'olina kyataano of course ojja musanga tannasasula rent wakitwale then oluyimba tajja dde okuwanga weyandire lukuwadde ng'omuwadde miliyoni naye waba kyaliwo abasobola ddukuwa ekiva nze sigenda baproducer nga si kyali wange tusooka kukola mukwano ogwo okwewala ebyo ebintu kuba nange waliwo yabinkolako era producer omu oluyimba ne ndimulekera wamaanyi so wamwogera wano bro abinkola bwakulaba kati ategedde abimanyi nze naye kinago oluyimba ne ndimulekera nakyo wakola si kirungi kuba boy sente zange zannuma okulinnya kw'omuyimbi n'okukka byonna biba mukisa naye okukasimukisa kiba kisiraani biki ebikuyambyeko okubeera nga oyimuka okuyimuka ndooza kukwatagana bulungi n'abantu kyemmanyi kuba nampisa kyekisookera ddala kwogera bulungi n'abantu nakubeera real eri abantu sikofekinganga life besides okuyimba ki ekirala ky'okwasaganya okutambuza obulamu kati nyenze alina omulimu gwe bayita okuyiriba nze nkoze bizinesi nyingi nnyo naye wadde zigwa ojja kwogerako kuyiriba nti ne musanga weewange wakandowooza nti essimu bwe wagikubye nga sikwata wayogedde na mukyala ate nagwo gube nga nvunaana gwakola guno ne guli ano nze ndi muyiriba nkozeeko bizinesi nyingi awo esaawa zino ndi musuubuzi kyolina omumanya osobola nze kyolina omanya wonna wonna wemba nga nnamu obusende nga nsobola okugattawo ekoleseyo maama w'abaana omukazi bamubba okoze otya okukwasaganya femu n'abakyala olina obyawula tosobola bigatta tolinayo mukyala omukazi bamubba ebisinga okusuula abayimbi abakazi kuba kweryamu kati gwe bw'oba tolina hanzi wonderboy akubuuza tukuweeyo omukyala saa zino saagala ndi focused nnyo ku business kuba kyemanyi abakazi gye bali naye olina beera focused tosobola gatta bibiri omanye omukazi naye ayagala nnyo time kati bw'oba ku time yange we nga sina time bulungi boy kati waliwo agenda olayita byanzi tebusi naye nga omukazi bamubba tubikomyawo
ate tulina ekyokukola naye nze kyengamba abavubuka bannange bw'oba onoonyamu future love kikakoko wansi mu nkoto tosobola bigatta bibiri. Manager Soda yaleese omuyimbi muwala naye oyo omuyimbi bamuyita Louis Official. By the way munoonye ku nnyimba ze oyiteko ku Export TV. Sound we mulonyi na moyo. Naye lwakuba ekyennaku kyalina Manager Soda kimu kyokka ku muyimbi w'oyo tagaba nnamba atuukiriza lugero lw'Abaganda nti namunswa. Yalina Instagram y'abaana bajja munoona. Soda bino bituufu oba soko ojje obagambe soko ojje Soda abantu babuulire omuyimbi Louis Official gw'oyina omuyimbi Louis Official tojja munoona ku Instagram naye ddala bituufu nti namunswa alya ku nswa ze namunswa akusibira yamu mwebale kuyimba batugambye mbu omuyimbi ono anizi namunswa anizi alya ku nswa ate juza olaba ensobi jjo gye wakola ng'ovuga nagenze n'ateeka mu bwati Jia olwanyize mu ala n'alinnya ku buliro n'atomere yabadde emabega kati gwe ndaba by'ovu nenga bambi muwagire talent bamuyita Louis Official ku TikTok o YouTube okawe tujja mukaya ku Instagram badde njagala banks akwate kapera atuweeyo kulabo n'omuyimbi wa it's okay okiriza manager it's okay more than okay atwadde kapera agenda tulina kuba naawe ate ne muyimbi sawa nkoleke sina muswa tujja mukebera asaaga so mumusuubiza bozi nga tabikola tujja mukebera so ensonga bwetyo kakati ennyimba olina nnyingi ennyimba zonna nnyingi nnyo luyimba ki bwe tuba tutunuulira lwe tuzze okubeera nga twanjulira omuntu ali eyo era tumuweemu kakapera kati nnyo ku luyimba olwo at least afune ekintu ekigenda maaso n'okubeera nga kitikinga obwongo bwe kati nga wenaga n'ennyimba nnyingi this week ngenda tamu audio zisatu akasooka kambwanjule bwanjuza abantu babutegeera olwo ke bayita Mama Sita nakakoza ne Fredo olwo ke bayita Vandaru singo yange then waliwo ne kabayita Navas Gia them call me the doctor they gear with the class love you every day love you more than never some intro me Gia them me call you the verse WhatsApp only voice non the messenger the girl that mess so they dance her moves oh the ganja bakwe pikila she the soldier she make me turn around and the lula she make me nana you make me so nervous waliwo nakaka nervous waliwo batuzala muchenda chinana twaise munabe 12 bategano genda we no free now tugusa nsonga za kuba ndege energy tulina good body bending now magumba gagonda nyobuzina tuzina style fashion na clean feno tunyumal tukubaziri Gucci Dio Balenciaga Versace Achi Louis Vuitton nekati obuzune nyimba nyinyi kamboye munekano nkagalanya watyanga stanensi yajifuga watyange geyena yeno kunsi watyanga okuzalibwa kufango kufa kuzalibwa watyanga fena twabula katonda lyomwe dini atezo nyingi owemindi akabye wa Bayibuli buli kirungi kyonna kya sitani lwaki bw'obonjagala ndeka mu kukemebwa dulidwe nakuyita nadogoza wasirika sitani nankema kati nejusa dulina gezako kudajoli omusumba gye nasabira ngo wensimbi gwayaniriza dulidwe nasalwa ku obuzibu enyimba nina nyingi bro kati enyimba nina nyingi so by the nachinya kubuza lwaki olombo emba nyimba zijja munyi mutwe wa talent mutwe negwegira that's what they call a talent but obwimba bwabambe mubukebereko bulungi nnyo ne video bange obusinga bwafulumaawo kakati nga tusiibula nga tugenda okumaliriza njagala tusooke tujewukana muyimbi muno Alien Skin ali mu komera naye ng'ebimu ku bikolwa ebyamutwaliza mu komera bye bintu ebyewalika amangu bubaka ki bw'oyinza okusindika eri ku muyimbi omulala ali mu kiti kyekimu n'ekya Alien Skin n'embeera gy'alimu akadde kano saawa zino kyenzokugamba fena tukola dda temungi nange mwendi
date tali mu bakubba bakola kine kuba kulimba abadate naye bw'oba okola date olina bakirini omuntu yenna oba okola date olina bakirini bw'otaba kirini bikulya naye nga kyembanyi teri muntu ayagaliza muntu munne ekkomera nakyo kigenda kugwa though tesobola kwogera ku bintu biri mu makooti reason being omusango gutambula mu maaso kyensaba muganda wange yonna gyali agume biggwa tewali kitagwa. So nga to wrapping up interview yaffe eno bubaka ki bwolina oba obusigaddeyo wandyetaaza okubeera ng'obuulira ku bannayuganda abatula mwenamwena bannayuganda mwenamwena gye bali ne baganda baffe mwena abali ebweru yonna yonna amaanyi bamuta Simon Banks 13:13 Luganda Dark Chat soko onyige wali comment ne like otubula ekyolowooza mu comment osobola okunkeberako ne ku YouTube channel yange yennyini Simon Banks 13 mwebale kulaba mwebale kutuwuliriza bambi mwebale kubeerayo mwebale tuwabudde bwammwe nze kiyinza obbasabasaawa zino kwagala nnyo obuyimba bwange mu busharing mu mpavu challenge ku TikTok yonna ku social media zonna nkoza Simon Banks 13 Banks eyayu then 1313 munjagale nnyo naye kyemutayinda kwerabira ye Katonda byonna byonna bigaana ekintu kiba kimwebera Saara. Amina. Hanzi soko gye wano lwaki ondekerera Hanzi jangu Hanzi olwaleero ayagala ennyo okubeera mu maaso ga kamera akoze ku kamera tukwebaza interview eno kibuuzo ki kyobuuza omuyimbi ono nga sinaba kumuta nga siraba kyenjagala nnyo kumubuuza njagala atubulire ayagala abakazi bameka bw'anaaba atuusizza kati naye ekintu kyentera okugamba ne tusindise munyamu ssuubi nkyabalamu njagala omukazi omu reason being nkyakubula lwaki nze nina ebirooto ebyokwesimbawo kati njagala nnyo beera kirini kati ate abantu abasinga betulabirako beneegomba nga nze babeera n'omukazi omu osobola oba kati njasiramuko egye bujja mu maaso bahajati bali wano ku byodde mizuru balabye ate najati zuula gyali talina kati mukazi musajja alisinga naye nga baire si mu bubi abantu benegomba balina omukazi omu ngina bana omukazi omu jasinga abaana be bangi mu bayimbi bonna njagala abaana 13 mu muntu omu nanti notuteesa naye kibaba kiti njateesa ne mukazi wange mu bayimbi bonna bali mu nsi muno muyimbi kye yakuinspiring oyingira endongo Daddy Yankee Daddy Yankee abaana kuba buto njagala nnyo reggaeton kati bwe nava ku Daddy Yankee nengenda ku Don Balam ne Peter Mars ne Bamayanja family kale tusiibule Mad Love Katonda abankumire mwena Katonda abawo omukisa Simon Banks 13:13 Luganda Dark Chat sinza kuzaako kigambo nakimu okujjako bategeeza nti mbagaliza bye mwanjagaliza Beyond the Newsroom gwe mukutu osobola okubeera ng'ofuna ensonga ate ne kiggwa Hanzi ku kamera tukwebaza mami wange mutumidde nnyo Amina Beyond the Newsroom, where untold story is revealed.